okubba gavumenti. Waliwo ettaka eriri ebudimbo lya gavumenti kumpi emyaka 6 egiyise yiika 30. Yali omuzungu gyayita holding ground. Ente zifunye ebizibu nga we zikuŋŋaanyizibwa nga waliwo ne bagita deep water cattle deep nga nayo mueri ey'omulembe ennyo Ministry ya Agriculture ya Agriculture gye yazimbawo. Omwami ayitibwa mu Ngalulye ng'akolagana ne District Land Board ekiboga baatwala ettaka eryo. State House Anti-Corruption Unit ogani ebadde ng'ekwataganya ensonga eyo naye erabika ng'etetambudde bulungi. Ekifo bakite batya? Budimbo holding ground. Ensonga etetambudde bulungi naye nze wenzijidde mu bukulembeze ng'ettaka eryo litwaliddwa. Naye njagala okugizza mu ddiiro mu maaso go. Kifaananyi kibi ng'ekintu kya gavumenti omuntu sekinnoomu agoba gavumenti era ekyo nakyo kimalamu abantu ki n'olwekyo ensonga eyo ngireeta mu maaso go ng'emu ku yeetaaga era okukwatwako. Ebisingawo tujja kubikuwa era mu buwandiike. Webale nnyo nga ndi RDC wano ekiboga. Njagala okutandika nga neebaza Honorable Minister. Weebale nnyo weebalire ddala okutudduukirira. Kubanga otudduukiridde ebbanga ddene. Watudduukirira ku ndulu y'omugenzi kyakulagira. Kubanga ettaka eryo lyali tufuukidde ettaka ng'abantu babatema, abantu babakuba amasasi n'otudduukirira. Era njagala kubuulira nti okuva ewava ennakakabala famire y'omugenzi kyakulagira etudde bulungi era be bannannyini ttaka. Weebale nnyo weebale ddala. N'otudduukirira ku ttaka lya Town Council n'otudduukirira era n'oteekawo entegeeragana n'okuteesaganya wamu district wamu n'oli omwami yali atwala ettaka lyonna era ne batuuka ku nzikiriziganya. Weebale nnyo Honorable. N'abantu ab'enjawulo be tukusindikira abava ekiboga bootakoowa ne bikulemera era n'ogamba gende wa Minister. Honorable weebale nnyo weebalire ddala. So Minister nze ssentebe Gombola lino njaga kusooka kwebaza olw'omulanga ogwatuuka mu ofiisi yo ku lw'abatuuze bange abali mu mbeera nga bw'ogiwulidde ssebo. Saba onzikirize neebaze Madamu RDC ne ssente wa disitulikiti okuva lwe baayingira mu ofiisi ebbanga ly'emyaka nga 3 we tutandise okufunamu akaweerero. Mu 2010 nali naakava ku ssomero nayingira mu bukulembeze mu kitundu kino ng'omubaka akiika ku disitulikiti. Ebimu ku byanyingiza mu by'obukulembeze ge maziga gali mu kitundu kino. Olugero oluli mu ddiiro terwatandise jjo. Ensonga ezoogerwako abantu batulugunyiziddwa okuva mu 2019 up to now. Njaga kutegeeza ssebo abakulu abo aboogerwako balandiroodi bantu abajogera ddala abakulembeze. Era ffe ng'obuweereza tukoze ekisoboka kyonna ne tubayita tebasobola kutuwuliriza era tebaagala kumanya. Omuwandiikira n'omuyita nga ssente w'Egombola abuuza ssente w'Egombola mpita yaani. Abantu batuddukirako nga baleeta okunyigirizibwa okwo nga bw'okuwulidde. Tubadde ne RDCs abalala. Waliwo ekigambo kye saagala kukozesa. Omuntu abanga yazaalibwa nga ali corrupt akunyiza n'okunyiza n'owulira nga nekyomukukola kisobeka. Tetusuusuuta busuusuusi mu kyalo naye twogera maki. Ssentebe wa disitulikiti ono mwana muzaale waffe wa wano. Ebimu ku bigambo ebyamuwanguza akalulu kwe kulwanira omuntu wa wansi. Njaga kwebaza obutali bigambo ekiba RDC nga butuuse ku levo esitula minisita naffe bannakapeke bannakiboga awulire ku bulumi bwaffe ekyo tuli basa.
abantu bano twagala kumanya Honorable Minister bali waggulu w'amateeka abantu ate ne beekuumira mu kifaananyi ky'emyaleemu nga beefuula ab'emyaleemu ne bakozesa ofiisi abantu abayitiridde obuyitirivu bwe bati ne batafuna justice. Guno omuluka guno sebo Minister gulina LCs mukaaga omuluka guno gwekaseka ene gomba gyenkulembera emiruka ena guno gwe muluka omunene oguli mu population y'abantu ennyingi okusinga abantu balimi. Eggombolola eno erina ekitundu ekirimu abalunzi n'abalimi. Ekitundu ekisingidde ddala okutulugunyizibwa ky'ekitundu ky'abalimi. Omuluka guno gulina LC eno gy'ogiraba eno yonna ogenda mpaka ku nsozi eri ye LC y'Ekasega. Bw'osala kolasi okudda wali ye LC y'Emaggi. LC y'Ekyatu gye badde bagamba eri mabega wali wansi. Tulinayo n'eya Budimbe wansi n'Ekirinde eno. Bw'osukka ekkubo eryo n'odda eri boodi ako gonna kati mafaamu omwali abantu abagenda mu 12,000. Omuntu omu ebiseera ebyo nga mpaka wa Parliament muwanika wa NRM nga tudda tugamba abantu NRM oye nga abantu babagobaganya mu bibanja byabwe nga bw'obawulira abasajja abakulu bwe bati kooti basibye abantu bano boolaba bana bala teboogedde babasibyeko ebisango ebitaliiyo kubanga balina ssente balina obuyinza. Abantu bavundidde mu makomera kubanga bo banene mu gavumenti nga bw'owulidde buli baddukira bagulirira buguliriza. Kati uno madamu RDC akoye n'okuwandiisa ayise Honorable Ndawula ono seba yetaaga kumanya nze nagendako Honorable mediation meeting nga mulamuzi ansindise ewa faaza wali mu kigo olw'okunyigiriza abantu bano n'omulamuzi naye kimusobedde amazima gakakola ki nampita ng'omukulembeze ngende mu mediation ne faaza tulabe nga abantu bafuna obwenkanya yatujeregerayo obujeregeze wa faaza. Father is can bear witness ow'ekigo ekiramba n'ajereka bujerezi ne father. With due respect, Honorable Minister, twagala kusaba abantu bafune justice. Thank you so much. Mama RDC sebo mbaka wa Parliament abakulembeze mu biti byonna bisaagala kubamenya kinna kimu budde bugenzi. Minister endooliite eziri wano ziruddewo era si za leero era abantu bakaabye nga nze sinaba na kulowooza nti ndibeera chairman oba oliawo nga ndina mu ssomero mu bukulembeze obw'enjawulo obuzze bubaawo ng'abantu bakaabye naye mu ngeri ey'enjawulo njagala onzikirize neebaza RDC neebaze ssentebe w'eggombolola eno naye n'omulenzi ono mutabani wange waswa tagwa ku nsonga era alemera ku nsonga naye n'abakulembeze ab'enjawulo abali wano. Ettaka eryogerwako erya Honorable Ndawula Kaweesi bakubuulidde yali mbaka wa Parliament wano yali muwanika waffe w'NRM era kikwasa ennaku ng'omuntu ayogerwako mu kapasite naye ate n'ayogerwako nga ayogerwako ng'omukubakaabya abantu era tukyogerako ng'ekigambo ekyatukola obi mu kalulu akaggwa ng'abantu baga nti gavumenti yeetulugunya abantu naye ng'oli yeepakeginga neyeefula ali mu gavumenti naye nga emabega akola nga ye bwakola ki ekyato waaliyo essomero lya gavumenti mu ttaka lya Honorable Ndawula Kaweesi lyasengulwayo ne tufunamu obuzimbe buli awo ku 73 buzimbezimbe butyo obutayinza kukompasetinga kyaliyo olwekyo ensonga z'ettaka eryo zisaagala nnyo kuzoogerako kubanga otuuse n'ojja mu maaso g'abantu era njagala kwongera kukwebaza kubanga minisitule y'eby'ettaka tetandise ku mulembe gwo ebaddewo okuva gavumenti lwe yajja mu buyinza tubadde tetufuna abantu bakulembeze ku levo ya minisita kusituka kujja kuwuliriza tulina abantu ng'ensonga zino nazibeeramukko nga ndi ne musajja mukulu oyo mugero yasoose okwogera nga bamutulugunyiza ku poliisi naye mpaako ku magezi amatonotono
naye emirundi mingi RDC abadde mu nsonga zino ng'ate doketi ye evunaanyizibwa butereevu nnyo ku nsonga z'ettaka okuziwuliza okusinga eyange, naye mpuliziganya naye era ebigenda maaso nga mbimanyi. Olwekyo mwebaza naawe naye nkwebaza okusituka okujja wano. Olutalo lw'ettaka lya Town Council era nga tulina RDC ono. Town Council eyo naye eriko obufere obwakolwawo ekiboga we mulaba, naye minisita maanyi ge waliwo ko ekitundu kye twafissaawo naye nga maanyi ge byonna baali balitutte. Omufere yakolaawo ekyapa mu mwaka gwa 2007 nga sinalowooza nti ndebeera chairman, nali ku Ggombolola Bukomero nga ndi wa Ggombolola, naye nzize mu bukulembeze n'ensanga olutalo lw'ettaka ne tulwanako kye tulwanye, naye nga abaaliwo baaliga byonna omulundi guno. Naye minisita yataasa tuyinako ekitundu awatudde ebizimbe bya gavumenti. Nolwekyo tukwebaza nnyo era na RDC webale nnyo. Naye n'olutalo olwatta Haji Kyakulagira square mile z'ettaka eza Haji Kyakulagira, omufere n'akola ekyapa ku ttaka lye ng'ettaka lirina ekyapa ekirala, n'akolawo ekyapa n'amala n'amukwata n'amutwala Masindi mu kkomera n'afiirayo, ettaka n'alyesenzaako. Era minisita yalwana olutalo olwokulaba nga ettaka lya Kyakulagira linunulwa, wadde nga Haji yafa naye ettaka lyadda mu mikono gy'abaana ba Haji Kyakulagira. Eyo engeri yokka gye tuyinza okwogera ku gavumenti olwaleero n'omuntu n'afuna essuubi. Nolwekyo tusuubira kyewakola ewa Haji Kyakulagira, kyewakola ku Town Council ekiboga, kyewakola ne mu bitundu ebyenjawulo ebirala kisobola okukolwa wano ne kikolwa n'ekyapa. Bye batulugunya amayumba g'owulidde nti bagokya be bakola ebikolobero, naye ye omuyita olumu amugamba gye kati namugamba kati ye Juma yajja naye tamuwa biwandiiko byapa, tetumanyi wakoma, tetumanyi oba Eggombolola ly'ekapeke lyonna lirye, tetuyina Juma waali kakati byebigambo sijja kwogera bingi kubanga ebingi byo mbadde nga mbyogera nembyogera. Njagala kwebaza chairman wa district Honorary mwogeze n'amaanyi mubwogeremu n'abaana baffe abali ekirinda nabo mukole eki ensonga bagenda zikwasaganya tulabe nga tukomawo mu kintu n'ebigambo ebyo Kiboga West. Kati Kiboga West oyinza okufuna confusion. Ndawula Kaweesa yakiikirira nga Kiboga West nga tukyali Greater Kiboga nga ne Kyankwanzi eri Kiboga. Eno yalinga East, twayinanga constituency ebbiri. Eno ngebeera East, kati Kyankwanzi ngebeera West. Kyankwanzi bwe yeetongola kakati wano tuyina constituencies bbiri. Eya Dr. Kefe twala side ye Bukomero Joyce kati ye Kiboga East, kati eno yakifuuka Kiboga West. Kakati ow'ekitiibwa abantu abali wano nga bw'owulidde obulumi bungi. Tulabenga abantu abalajana omuntu munaku sebo tutadde mu nkola program za government. Abantu bane mabegeri nga program ya wealth creation egabe mwanyi bonna babawe mwanyi ne basimba mu bibanja byabo zezo zowulira basaawa. Kati tubawa sente za PDM, omuwadde sente za PDM mwami Ndawula Kaweesa ayina ente simanyi bungi bwazo, naye buli kate bw'asalako ettaka bw'ati ezo ente zasaliddemu awo zonna zifuuka ziki akate ka mulirwana ak'omunaku oba bubiri kasita keesalimbize ewuwe ako nako kafuuse kaki. Nali ku district nga kansala era nali speaker wa district emabegeri, twasima ddaamu nnene aweseesa nga ya community bantu kunywako mazzi n'ebisolo. Eyo yagisibira munda teri aja accessinga kubanga mugenda kubba ettaka lye omuddo gwe n'ebirala. Kakati okutulugunya okwo konna naye ng'ate oli mukulembeze mu ggwanga lino, yali mukulembeze era tukyamutwala nti mukulembeze. So saagala kwogera nnyo kubanga mmanyi ensonga zino ezisinga owulidde abantu kye bagamba n'abakulembeze kye boogedde, twongera kwaniriza era nga tukusaba oziyingiremu tulabe nga tuli situfu n'okukola ki. N'endala nnyingi eziri eyo era ze tujja okubanga nazo tuzikutuusaako ezitasobodde kujja wano mu lukiiko luno. Sebo twongera okwaniriza ajje naye abuuze ku minisita ne bannakibuga n'ababaka ba Honorable Kefa we bali
tulinawo omwami Mukasa emidia bakulabeko, ababaka ba Honorable Kefa webali ne omwami Niyonzima naye waali. Mbadde njagala obudde ku Honorable Minister bw'omala owe Honorable MP